Akawungeezi kajjo namutikwa w'enkuba eyatonye nga gobagoba mu ggulu yabunye eggwanga lyonna era mu bitundu ebimu yaleese emitawaana. Ekyennaku enkuba eno bwe yatuuse Bunnambute ewewogoma abantu abasengulwa oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka mu ggombolola y'e Bulambuli n'ekyekola anti yamenye weema zonna mwe babadde basula. Bano tubatuukiddeko nga weema zonna ziri ku ttaka ekyawaliriza abamu okuddukira mu bibiina by'essomero eriri okumpi ne basula omwo. Zabadde ssaawa emu kitundu Kibuyaga Mugeri gye yazzeemu yazze bubi nnyo era buli muntu yakutte ku mutalimbwa gwa tenti ng'agunyweza tubannange mukwate sayidi eno. Eri 27 eddako 28 ezo zonna zaaweddewo lwa Kibuyaga. Era omwana omulala bamutwadde eri mu ddwaliro nga tetumanyi oba bwali oba yafuudde. Omukazi w'enda naye wennyini abakazi bangi nnyo. Bagamba nti embeera mu kiro yabadde yabunyogovu nnyo naddala eri abaana n'abakadde anti baasuze mu kyangaala. Abamu emisuuja, empewo, ensiri z'abalimi obudde okukya. Ebintu bye twabadde nabyo twebiise byatobye, ebimu byagenze n'embuyaga. Ebintu byaffe byonna byatobye. Kati twasuze awo ku balaza era tetwasuze anti situyimiridde buyimirizi. Tetwasuzeeko wadde lwakuba nti no tetulina kyokwebika ate n'ekyokusulako tewali. Kati bano baagala gavumenti yanguye enteekateeka ez'okubafunira ettaka ery'enkalakkalira bazimbe amayumba amanywevu bawone okusula ku bwerinde. Etuyambe etuwe ebyokukozesa buli muntu afuneko embeera y'okubeerawo kubanga tetuyinza kuddayo. Taata tuyambe mukama waffe tuve mu kifo kino buli omu agende ankolere. Taata tuyambe tuli bubi nnyo kusinjirayo ddala ng'effe beebulugenya tukyalina abantu waffe emirambo gityali mu ttaka. Gwe kwata sente miliyoni 10 z'omuntu mwene eka 2 omuwandiiko omukuba ekifaananyi omugamba nti nanga oli tumaze ennaku zino integrated system okebera mu ID. Genda mu ID okebere wano ofune information okole consultation n'eniire kulage nti y'omuntu gowadde sente yoyo mwenyini. Omubaka omukyalo wa Bulambuli Irene Muloni agamba nti kyetaagisa gavumenti okuwa buli maka weema entono eyaago abantu bawone okwenyigiriza. Era kati twagala tugende tukole entegeka ey'okulaba nti tubawa family kits buli family ebeere mu tenti yaayo kubanga zo zibeerako bwa wansi. Kibuyaga ne bwajja tazisitula mu bwangu zirinako n'obuuma obuzinyweza wansi ku ttaka. Enkambi nesulamu abantu 3000 abasengula okuva e Bulambuli ne Buduuda nga mu kaseera kano emirambo 4 gijja kazuulwa okuva mu ttaka eryabuutikira abatuuze mu ggombolola y'e Buluganya.